musaze muto wange ono enabeeranga wakafeera. Ensonga zino mpanvu nnyo. Nasoose kuzitegeerera mu mbeera egamba nti abaana balabika baagala bya bugagga. Ate ze nagenza okutunulira nga tebikyali nawo kuba wakafeero batundayo ekajjansi n'ebirala bitunde. Era saagala bigenda mu nnyo. Mu bufunze ekigambo ekibigatta nti ebyabugagga bya kafeero tebikyaliwo. Tewali baddewo nsonga naye ze nabadde ndowooza nti waliyo ebirala bingi nnyo byebakola ki bye banoonya okutwala nga siwagira kuziikula kafeero olw'okuba baagala ebyobugagga nga nze njagala buli mwana yeekolerere asobole okuba nga kuba ne kafeero yakola bukozi. Towanga nyinyonnyodde n'agamba nti abaana ekibatta baagala kumanya kika kyabwe kubanga waliwo si nsonga oba talina kaafunye oba takoze ki naye ng'amanyi nti ekika kyange kiriwa nga bw'asanga ono amuyita taata bw'asanga nantonga amuyita ssenga bokitegedde. Kati ekyo nakyo ne kinnyingira mu bwongo. Kiri kye nasoose okulowooza bwe ngatta ne kino ndi wakati ng'omulamuzi bwe nti nkyabigattagatta njagala kufuna olukiiko okusinga bino mbadde nsaba bisirikirwa ave mawulire tudde mu nnyumba ng'abantu abaki abawaka kubanga tebigenda kuggwa n'abamawulire nabo baagala mawulire tebijja kuggwa. Tunoonye engeri gye tukola ki gye tukumbawumbamu ekintu kino kiggwe. Kyali kisoboka n'okukolebwa kafeero n'aziikulwa n'aggyibwako akantu konna akagenda ku DNA nga n'abamawulire tebategedde oba okitegedde naye kati kyasajjuse kigenze mu mawulire mu kino kiri mu kuweebula kafeero. Erinnya lya kafeero ddene nnyo lye tuli mu kuzannyiramu. Osanga waliwo akinyumirwa ng'oli agamba nze kannyumirwe nze kanswaze bano so nga tekiyamba famire. Ate naffe ng'abayimbi kituwe kuba naffe tuzadde abaana bangi nnyo byebimu bye bigenda okututuukako ate era bituuka nnyo ne maka mangi nnyo yadde tebalina mannya ne batategeerekeka. Nsaba famire ya muganda wange kafeero tutuule muto wange nsaba tukwatagane tufune we tutuula tufune abaana abo abaagala obwenkanya obusungu busooke bukakkane busooke bukole ki ngenda kwogana ebisirikirwa naye obusungu bukole ki ngenda kunoonya nantongo obusungu bukole ki ngenda kunoonya mugerwa mukozi wange ayimbira wange obusungu bukole ki tulabemu kimu ekiyamba ekikuuma ekitiibwa kya kafeero nga taweebuuse n'abaana okufuna obwenkanya nga buli omu bw'asanga munaagamba nti oyo muganda wange dhani okubeeraawo nga buli omu agamba gwe toli muganda wange toli muganda wange. So nga ate ne kafeero yafa talina mwana gwe yeeganye. Nzi kyekinnuma nti kafeero yafa talina mwana gwe agambye nti ono sinze muzaala. Kijja kitya okubeera nga ate bba abaana batuuka okugamba nti gwe toli muganda wange gwe nawe toli muganda wange atamuzaala oba okitegedde. Nsaba tutuule era olukiiko olwo ndowooza kama atuyambe bino bigende nga bikendera musooke mukakkana obusungu. Saba n'ensi etusonyiwe byonna ebadde mawulire mutusonyiwe ng'abayimbi ebadde mawulire bisirikirwa kakkana mugerwa kakkana nantongo kakkana muto wange kakkana ne famire ya kafeero kakkane n'abawagizi baffe mwenna mukakkane tusooke tufunewo olukiiko olwawamu olulimu n'abakugu tulabe engeri gye tugonjoola ensonga eno kyekirowoozo kyange. Ku mbeera nti wali mukwano gw'omugenzi tewayinza kubawo ko mbeera yoyinza okuba ng'omanyi eyinza okuyamba ne tutatuukana ku kino kigenda maaso ekya DNA kuziikula mugenzi ne tuba nga tulungamya ensonga eno. Obuzibu obuliwo nti bagenda ku DNA kati ensonga ezo ziri mu kooti kyekisookera ddala bino tubyogera ng'ab'ekika so nga ensonga za kooti tezisaana kubeera mu midiya. Kati bwabeerawo obutali bumativu nti abaana bagenda ku DNA negambako abamu abalala nebagaana gubanga musango ogenda mu kooti esooka omulamuzi n'agamba gwe owangudde omusango n'okola apiiru n'ogenda mu ndala negamba ate oli gwe yali asingiddwa omusango ate kati agusinze. Kitegeeza ne DNA tusobola okugenda ku ndala ne ku ndala ate neeyogera birala. Kati embeera eyo gye twagala byonna bive mu mawulire tubikwataganye nga famire. Omuyimbi nga biva mu mawulire eriyo abaana ababadde balowooza nti mwe mulinganga abeeyawudde nembeerako kampu emu ey'abaana be mukwatagana nabo abalala ne mubaboola. Tetulina gwe tuboola
nze abaana bonna mikwano gyange Simon Peter yabeeranga wange swaziniga nze namututene ku radio okutandika okuba oluyimba lwe ne muwambazira Tone Nagawa avana kunkubira saawa eno waliwo ne Norway ali e Dubai abaana bonna mikwano gyange wabula abalala sibamanyi kubanga ebbanga linabeera ne Kafeero abo be nalabako naye sigamba nti teyazaala baana balala wabula sibakola ki kubanga ne Norway yanneyanjulira nga tugenze kusabira tata waabwe wali ku senti gundi eri wali bagita Catherine naŋŋamba nze taata yanzaala Dolwe ndi mwana waani wakafe oyo naye nemutegeera naye abalala sibamanyi ekyokuba ndi ate sibamanyi tekitegeeza ndi si baana baani bakafeero okitegeera bulungi kati kyenjagala kive mu mawulire waliwo ensonga zagenze ku level nti taata bakebere bajjeyo ku taata n'omwana Kafeero bamugjeyo kakati ensonga ezo nga mmwe abayimbi Kafeero alina kyabagamba ku taata kuba bagamba ne taata kakati ekyo era ze nkugambye nti ensonga zino zigenda gaziwa zikole ki byenjagala byonna tubituulemu bikole ki nze siina buyinza bugamba nti nno Nanganga si yazaala Kafeero wabula ebigambo byo birina okwogerwa oli agamba Nanganga yeegaana Kafeero eyasooka okuŋŋamba bwe nagenza okwogera omwami bamuyita Umaru yabeeranga driver wa Kafeero naŋŋamba Nanganga teyeegaanako Kafeero kati olaba embeera eri awo wakati ani mutuufu kubanga ne Kafeero talina we yalekera yadde audio yadde we yayogerako n'agamba Nanganga si yakola ki wabula kuteebereza buteebereza byonna ye lwaki Nanganga ye yajja atya okubeera mu famire eyo kubanga Nanganga si ye musajja yekka ali muki eyali mu Uganda lwaki ye yalimu bwati kitegeeza nti waliwo ebyali bikola ki ebyali bibagatta ffe bye tutamanyi kwane Kafeero yali muntu ng'ebyama tajja kubibuulira buli omu naffe tuli wano noyinza okwesanga nga tujja kutuuka tufe bagambye nti ate badde tozaalibwa wano aba okitegedde kujja nze nnenya kimu bamaama b'abaana abo lwaki bavuddeyo mu budde buno abaana si be bakyamu ne bamaama b'abaana abo lwaki muzeleeti ng'omuntu amaze okukola ki okufa kati bwe baliko obuzibu bennyini abo olumu ate nabo oyinza okuba nenya ekitono tosanga balina gye baali bafumbirwa nga naye basibiddeyo ekiwaani kyayo nga bwakyogera ate ategula emitego obuzannyo bungi nnyo obuli awo nebyenjagala bive mu ddiiro kubanga bajja kutuuka batunnyonnyole nti singa nayogera nti nno omwana wa Kafeero omusajja yalingo byembufumbo sikyo yes nga yali akuumirawo bufumbo bwe kati byenjagala nga temujja kubaamu mu kamera mmwe temujja kubaamu tetubaagalamu mu lukiiko lwaffe tumale ensonga zaffe tetubaagalamu ddala na kano abayimbi mikwano gya Kafeero abamu mweyama n'okweyama okuba kwe yamukolera abantu mwade muŋŋambye dakiika 3 tuli mu mmeka naye abamu kigambibwa nti mwasuulira bye mweyama nze sijja kukulimba sirina kye neeyama Kafeero agenda okufa sirina kye neeyama era emyaka 13 emabega era awe nali ate ntandikidde ng'okufuna ku busente kuba sizifunye ebbanga ddene nga sirina wabula kyemmujjukirako nze kimu era kyeseegaana nti yali menta wange singa Kafeero teyayimba saaliyimbye ye muntu gwe nayagala yekka mu bayimbi muzwe nawulira ayimbye neŋŋamba nange bwe ndiba wakuyimba ndi oyo gwe nja okwagala okitegedde era yadde ekyo kyemmugambako nti buli kye nnina mu kuyimba nkiza wa Kafeero nti yannyamba nnyo ate nanjigi nabeeranga ewuwa eri emaganjo nga njigiza aŋŋamba nti okuyimba kwokka obulungi tekumala wabula obukkakkamu okuwa abantu ekitiibwa okuba n'empisa ebyo byonna byonna binyambi kubanga empisa emitawaana mingi mugimanyi mitawaana mingi nnyo lwakuba nti Kafeero yali musirise nnyo ekigenze ewala ng'ekimunyize n'ekitamunyize yakola asirika nze kyemwawukanako kimu nti ekinyize nsobola okwabika obusungu bunnuma nnyo nze njogera ebisinza okunyira abalunaku lulala kati olaba sitole gy'ogitwala ate munveeko namu